wala abasinga n'abali mu bufumbo. Zino ze nsonga lwaki abamu gye bali n'abalala lwaki bagendayo. Gwe londako eyo gitiikinge. Naye nnyamba obiwandiika n'obibuulira omwana wo wakiri nti tabirondanga. Ekisooka mbaga. Waliwo aliyo nga yali afa gawuni. Tantantala. Tantantala. Bannange binyuma nga abantu bonna bakuŋŋaanye. Ng'owuba bw'oti obugalo babukoze obwala. Kuliko akaweta. Akaviri kali eno. Gawuni njeru. Osibye akawato. Bazadde bali wali basimayiringa. Ng'olinga akumba agenda mu geyeena. Pola. Naye ng'oyambadde kyeru. Kati waliyo abantu abamu ng'ekibatta gawuni eyo. Ng'amazima tamanyi kyagenda kukolayo. Tamanyi omusajja bagenda mukwata batya. Tamanyi nina kweyisaayo ntya kati bw'atuukayo. Ng'agamba nze saagala kunfuga. Wansanga nkola kino because tewamanya nga tonnagendayo. Buuza abaliyo. Nze nabadde tuulako bw'oba oliraanye musingo omunovaawo. Tuula n'ali omufumbo omugambe bw'otuuka eyo bafuga. Waliwo agambye nnyo. Omulimu gwa taata mu church. Olaba mu church taata bwakumba n'omuwala. Mama si yakumba n'omuwala. Ekikumbya ne taata Katonda yamuwa obuvunanyizibwa obw'okulabirira omwana ono omuwala. Omukuza. Era erinnya lyalina muwala wa mwami gundi. Kati mu church amuleeta amukwasa omusajja omulala. Amugamba nti kati obuvunanyizibwa tebukyali ki bwange bubwo. In other words, ova mu colonialism nodda mu ki ogenda fugibwa nnyabo paka. Ne mu church tuli mu bufuzi obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era bw'oba toyagala kufugwa geyeena weeri eri okola buli kimu ky'oyagala. Kati naawe atayagala fugwa sigala mbuwulu. Bw'okula okuva taatawo ne bakuyombesa ennyo ng'ofuna akazigo ko ng'owumulireyo teryagambako yingira z'oyagala, lya ky'oyagala, yambala ky'oyagala, buli kimu osobola okukikola. Kati omwana omuwala atannafumbirwa bw'eba gawuni yekutwala lindako. Waliyo ebirala.